abangamba nti sizaala. Sometimes I even fail to, I don't know how to answer this question because honestly speaking, kambuzeyo ekibuuzo ku buli andaba. Waliwo omuntu ayinza ofumbirwa kubanga saafumbirwa kawundo kakubye eddinisa mind you. Nafumbirwa omusajja najje waffe nawesa mamange ekitiibwa era abantu bangi nnyo baaliwo. Naye bw'ogamba nti saagala kuzaala nga siri kawundo kakubye eddinisa ate ddala ng'oli mukazi nsaba Katonda akusasulemu. Kulwa nsonga nedda bw'ogamba nti lwaki tozaala toyagala kuzaala nze ninako ne benawudde simanya bankolera simanya biki and they are so bitter because sizaala. I am not God, you people. Siri Katonda. I don't know when I'm supposed to give birth. There is no married woman in life that doesn't want to give birth. It is not there. Tichiriwo. But when you force me to give birth for my husband, gwensula naye, there is a way you torment women who are married and you force them to give birth. You torment us. I know you want negative energy all the time, but ebintu ebimu tubireke. Abakyala tulekera okubuuza abakyala banaffe when they are giving birth. It is very tormenting. Tuguma, me one thing I can tell you is nze sifaayo biki bye munvumane because sigwe gusose munvumye ebintu bingi nnyo and I've never come out to answer anything. Kachiba okuzaala kuneeno nako sikivangayo ne answering, but I'm praying era nkikakasa nti one day God will bless me with a child. I believe that. Okay. Yeah, it is emotional. Yeah, it is domestic violence. By the way, no, we had to ask the question kubanga ba Facebook ba in-laws waliwo abatudde ne bakola videos ezo abadde nga zirabira nga zimuluma ensonga lwaki tubuuziza ekibuuzo ekyo kati ndowooza muli contented. Yeah. Ekituufu bwe nali ngende London kubanga sije nsoso genda at least ntambuddeko sina gwe nakubira simu tibanange ngenda naye nze nali ndi awo omanyi mba ntambudde ate ddala nga ndi n'omwami muwanye ekitiibwa sibeera nnyo ku social media. Omwami wange wemba ntambudde naye nze munnange sibe abantu balowooza mbeeko naye nze nzija nempostinga nenvaayo kati simanyi nze era newobo abantu ng'olina ne WhatsApp number yange I think osobola n'okumpeeza message nenjiddamu after like 2 or 3 days ddala nga ndi n'omwami. Sibeera ku simu yange nga ndi n'omwami wange obudde buba bubwe. Kaakati nze nali ngenze London nali nje njagala okucelebratingira my anniversary. Nali sigenze kudduka ate nziruka nimanyiyaani. Nze London mmanyiyo kisaawe kya Seno. Kyemmanyiyo simanyiyo mulala. Sina muntu gwe mmanyi London. Okitegeera ate omwami wange tabeera London kati London nzirukireyo nkoleki. It's okay. Era naye time weneetuuka nayo nga mujja wange nga ntuuse nfunye ekiwago. Kati nga ndi ready omulumbagana. Nga ngenda. Kati omwami wange oyo Bad Black yagenze nagamba posting omwami we naye temumulaba nko mawulire. I think kye kimu n'omwami wange. Nze omwami wange mpostinga naye ndowooza temulabangako physically. Nduti mawulire simanyanga nagenze naye wano simanya nagenze naye. Ndowooza era olunaku olunasooka lujja kubanga nnya kulwa nsonga inshallah. Kulwa nsonga engeri gyali red carpet. Kyavunaanyizibwa nti kale omuntu yanditambudde n'omwagalwa we. Naye nga zine nti bampise oba kale nti nkati simanyi sitera kubanga ekisooka si muntu wa cameras azitya. Era sokwogera ano bulijjo naye omutunzi wa kamera ebigambo bibula namugaye nangiraako mpitireko ku bantu kolayo ka video ita abantu paka katucha aka rehearsinga kakyaganye ka video kubanga ye kiri nti kamera emutunuddemu ebigambo bibula. Kati simukaka bifaananyi oba simanya mukaka videos naye ate era wemba wa mukaka it's okay wange nkakaani kati ngende nkakaani ayina okukitegeera nti nze gwe yawasa ndi serebu mu bufunze mbeera mu kamera buli ddakiika n'olw'ensonga eyo wemba nyimba akayimba akayimba karema akayimba tonight kimaliremu tonight katyaga nkayimbe naani era nina kayimba naye era saayo nange nakapostinga nga nkamuyimbira
kati n'olw'ensonga eyo siyina gwe ŋŋenda buyimbira, nina buyimbira mwami Binde. Munange cocktail onooguma we babaga nkukako ebifaananyi guma nkukake. Ekibuuzo kino kimbuziddwa nnyo era ne comments nnyingi nziraba era n'abantu bangi abajja mu inbox yange nga bambooza. I want to make this very clear. I didn't have a contract with Aromatic. Nali nga wonogamba freelance abeera ki? Nga we banakeera ku macha ne bampita nti jangu tuzanyireko eno project, jangu tuzanyireko era sirowooza nti ndi mu projects nyingi. Mbadde mu projects zaabwe 2 era abaalaba Climax season 1 ndowooza mwalaba nti bansiba. Mu byaddala omuntu asse omuntu we bamusiba ndowooza bamusiba mayisa. So I think yenga ye yakiroozaamu nga okuzza omuntu mbutuufu gwe basibye amayisa kiba mu byaddala kiba olimbyemu kubanga wadde films no tuzizannya naye ate tulina okuddako mu bulamu bwa bulijjo n'okiteebereza kiringa kuzza mwebe ng'ate namutta. Kyovulaba si nze kataliimu ne mwebe taliimu naye ate mwebe ye ali Aromatic ebyaddala nti mumulabye mu movies zaabwe zonna talinga nze naye nze just nayitibwa kuzanya project era that is why saakomawo mu project endala ndooza bwe yalaba ng'olugero terugenda kwatagana nga nkomezaawo. That is what happened. Naye siri I'm not a member of Aromatic. Nekirala Aswage Film Production yange it is under Aswage Film Production. It's under Aswage Charity Organization. Reason being mbagambye nzanya movies for a cause. Nti turana drug addiction, turana butabanguko maka, turana mize giri masomero, tukola bwe tuti. So ye ensonga agala okwebaza Allah jalla wala okubeera nga ate akkiriza olunaku lwaleero ne tulutuukako. Yasinga okumanya, yasinga okutegeera ate yasalawo tewali agamba nti kibeere ne kiba okujjako ye. Era nga n'ensonga lwaki tuli wano it is because yakkiriza kibeere. So gwe ne wooba oyagala gamba nti tekijja kubanga Allah akkiriza tekisoboka kubanga yakimala yasalawo ye yatutonda era yasinga okututegeera. Nga sinaba kutandika kwogera bintu bingi mbadde nsaba mbeere nga mbategeezaako akatono ku charity organization yange emanyikiddwako nga Aswage Charity Organization. Ngenda kusoma wano ekitono then afterwards ngenda kubeera nga ate nambulula lwaki tuli wano olunaku olwaleero. Kansubire nti buli omu ampulira. Aswage Charity Organization is an incredible charity NGO that focuses on providing support and resources to the youth, children, elderly, and to the survivors of domestic violence. We work tirelessly to raise awareness, offer counseling services, and create spaces for those in need. Through our dedication and compassion, Aswage is making a real difference in the lives of the survivors. Aswage Charity Organization provides medical support and carries out trainings on the prevention of diseases like HIV, stroke, AIDS, trains community on how to improve nutrition, among many other activities. In addition, Aswage Charity Organization gave birth to Aswage Film Production. The organization empowers parents of less privileged children and youth generally financially to facilitate the betterment of their lives and living standards. Supports widows and other needy women groups in society through income-generating activities aimed at fostering their independence and empowering them to improve their living standards. So, in brief, that is Aswage Charity Organization for you. Kati kituufu. So mu bufunze nti eno organization gye tuyise Aswage abasinga bagiyita Aswage oba what naye bagiyita Aswage. Aswage kitegeeza relief okukakanya nga bw'onoobeera omulwadde n'ogenda mu ddwaliro ne bakuwa eddagala tekiina guarantee nti tojja kufa kulwa nsonga nabo basawo busawo just bakuwa okukakanya naye tekigamba nti togenda kufa era osobola okufa kuba Allah yasalawo. Kati eno Aswage naffe tukakanya obulumi abantu bwe bayitamu ab'enjawulo. Kyova olaba nti tugambye tufaayo eri abaana
ba youths abavubuka abakadde bamaama ne boy child. So mbufunze nti the youths oba the children bonna we cover them at once tuba coveringira wamu mu kubeera nti no tutwaliramu omusajja omukyala omwana buli muntu as long as ali mu bwetaavu. Eno Aswage Film Production yazaalibwa Aswage Charity Organization. Kitegeeza nti eri under an NGO. Kyova olaba nti olunaku olwaleero tukoze ku domestic violence. Lwaki? Kubanga it is a charity event. Tulwanirira butabanguko maka. Nga we nabagambye nti Aswage erwanirira obutabanguko maka, erwanirira omukyala, erwanirira omuvubuka, nerwanirira omwana. Kati simanyi oba ntegeerekeka wengezaako kivuunula. Kati nti bw'olaba Aswage n'ogisanga n'ogamba Aswage Film Production ate standing nga Aswage Film Production. Aswage Film Production ezaalibwa Aswage Charity Organization. Nti eri under Aswage Charity Organization. Kitegeeza nti ojja kulwawo nnyo okundaba nga nkola firimu eza bulijjo nga newankubadde tujja zikola naye okusinga our movies are for a cause nti tuyina kye tuba tutagetinga nti waliwo omunnanga abaana ennaku zino batulugunyizibwa nga tuzannya ku baana okutulugunyizibwa munnange kati domestic violence nyingi nnyo ennaku zino butabanguko maka bungi nga tusalawo tukola ki nga tuzannya ku butabanguko maka. Movie yange eyasookera ddala bagiyita The Dilemma. The Dilemma nagipostinga era abantu bangi nnyo baagiraba naye saapostinga nga yo movie napostinga trailer. We muba mujjukira movie eyo yalimu Felista the Superstar, mwalimu Patricia era abantu bannyo bagamba Ray ate ne Patricia bakola ki? Naye twali awo tuzanyira kati baana mize egibeera amasomero okufuna embuto okufuna HIV emize abaana okutoloka amasomero era kyovulaba nti movie eyo at the moment era ekyazanya amasomero tugenda amasomero ne tugizanya kubanga y'abaana kyovulaba tetwagireta ku theatre La Bonita ku lwansonga tuba tetumanyi kati mulamwa. So eno domestic violence eriwa kati yeffe gwe andaba sawa za kakati n'ekiro bakubye okiwulira n'ekiro naawe wakubye naye sawa za kakati oli kundaba era ogamba kati keeyogezaaki naye ng'ekituufu naawe kimanyi nti nno ki domestic violence gyali kubanga naawe oli mu practicinga. Twegumiza nnyo ddala abakyala mu butuufu twegumiza nnyo. Bad Black yagenze n'agamba nti ofuluma weeba tinotekako ka smile naye ng'ekituufu toli bulungi n'okwata ekipapi n'okikuba make-up. Abamu kufe olaba skins zaffe nga teziriko make-up era nga bwe ziri bwe zityo okitegeera naye waliwo olinga waba talina make-up oyinza okulowooza is she a punching bag oba ng'oyinza olowooza nti alwanagana ekiro ne punching bags naye ng'ekituufu si bwe kiri ekituufu balwanagana. Naye twerabira nnyo nti bwe tulwanagana kyaffectinga abaana. Bad Black yagambye nze nalabako bazadde bange taata wagambye ye Kafeero Tata Kiza yakuba mama wange okitegeera kati Bad Black ekintu ekyo kikyamuli ku mutima nti omwami oli yakubaani maama we. Buli omuzadde oba buli abazadde bwe mulwanagana nga abaana babalaba kyaffectinga abaana. Omwana n'atuuka nga yeekyaye omwana n'atuuka be bana abaana betulaba ku social media nga bali very bitter ng'omanyi omwana munyiivu naye nga tomanyi obusungu buvaawa nga naye buviira ddala ku ggumba ku lwansonga yakula yamanyi exactly they don't have love nga they are already what traumatized. Ndowooza mukitegedde nga the kids are already traumatized. So n'olw'ensonga eyo we are here to fight domestic violence because I believe it doesn't affect the two people that are in this, but it affects everyone around it. Omwana akula nabeera nga tasobola kuwa respect mukyala we. Omwana akula nabeera nga tasobola kuwa respect musajja lwa nsonga ki? Yakula alaba nga taata akuba maama, maama akuba taata. Ninako movie gye nalaba omwana yagaana ofumbirwa ng'agamba maama saagala genda mu bufumbo nange bankube. N'afuna ssente exactly
omwana nagagawala nafuna sente nga naye agamba nze maama nja kubeera wano naawe mu nnyumba maama we naamugamba nedda osobola ofuna omusajja omulala okitegeera nti leero tuvaayo we tuulaga abasajja baffe ne tubagamba nti omusajja ono anjagala nga mu butuufu olabira ddala omukwano weguli abali traumatized bagamba mubikola mu kamera lwansonga balina obusungu kubanga bo balaba tekisoboka kubeera nti olina omuntu akwagala. They feel it's impossible. Nayenga, it is possible. That is why we want to fight domestic violence and spread love. Me as a person, I am love. I am here to spread love. Woboli msajja, I meet so many men bagamba we bale tuyigiririza abakyala baffe kutwagala. Enaku zino abakyala bakyusamu batwagala. Kati we tetupostinga because twagala balumya. Twagala mutu. You get motivated. We are doing this so that you get the love. We are doing this so that you're motivated. We are doing this so that the children we are raising, bakulanga baina love. Your children. Actually, we are helping them. Abachala batamanyi mukwano february tupostinga bababa fe. Tubayamba how they can handle their man. Yeah. Now. Now. So we are teaching you how you can handle your money. When you go, they are traumatized, they are stressed, they are depression. Nayenga tukomyewo ku mulamwa nze ng'omuntu njagala okuranisa obutabanguko mu maka njagala nga kyetulaga ku social media ddala kyekyo kyetuli ewaka kubanga era nakyo kituufu gye bali abalaga ku social media nga balaga nti bali happy nga naye mu byaddala they are not happy nga mu butuufu they are going through a lot. I am so real and that is why so many people don't like me because ndi waddala like I am real. Ekiriwo kyenjogera okitegeera. Learn to be real. Women, learn to stand up for yourselves. Abasajja baneeno tusobola okubeera nga tomuvuma but learn to speak out. It is very important to be outspoken. When you're outspoken toina wotajja tuuka. You will get to the president because you're outspoken. You can explain yourself. You can express yourself. When you get to the gate, for people abatuseko parliament, for people who have gone to those big offices, you know even if you get to the gate, bagenda kubuza okimyechi. Oyagala ki ogenda kulaba ani oyina appointment kati woba toli outspoken nga yuka tosobola kwenyonyola ko kigenda kulema bagambe dewa kati fe tuvayo ne tuwogera nga agamba omuwalo oyo ekikulu ayogera nnyo kanjogere nnyo kubanga sikubwa. Exactly. Kanjogere nnyo kubanga sikubwa ate saagala kubwa ate saagala kujogebwa. Abakyala mukkiriza okubajoga. Abaami mukkiriza okubajoga. Naye ng'ate ffenna tusobola obutajoga mulala kasita ffenna tumanya kye twagala. N'omanya nti obufumbo buno mbulimu lwaki? Si lwa ssente, mbulimu lwa mukwano. Kubeera nti nsobola okwogera ne munnange ne mugamba nti naye gundi ejjo wasuze wabweru. Lwaki wasuze wabweru nota communicatinga n'atakuba luyi kubanga omusajja omulala omukubi aba yakuyisiza mu ddolu n'agamba nze tebambuza gyenva. Why? Kubanga mulembe gwedda batugamba tebabuza musajja gyakola ki? Kakati nze owange mubuuza. Ebyo sibikiririzaamu ebyamusomanya tobuza musajja gyava kitegeeza nange nja ssulayo tombuuza gyenva. Mu bufunze kitegeeza nti we muba mwagalana talina nsonga emusuzayo n'atayogera kuba abajja kusubwa ekiro ajja kugamba hani sigenda kudda lwa nsonga abcd oba tetulina buzibu for you to be out with your boys playing watching games and what tetulina buzibu but communicate. Tonfula as a toy nti ndi kiddole kyewateeka mu nyumba yo komawo nkuwa emmere nkunaza ebigere nkuba engatto ngolole engoye because what am I your maid? Bananga bakyala temuli bakozi muli bakyala b'abantu bano not housemates. Twawule omukyala ku mukozi era abakozi tuba hiringa ne tubateeka mu nyumba kati bwompisa ng'omukozi kiba kitegeeza tonjawudde na mukozi. Omukozi yatajja kubuuza gy'ova nze mukyala wasula naye mu buliri I need to know kati woba bakutusizaako obuzibu
Wewe bakutusizako obuzibu nga tewangambye wajolaze. We are here to fight domestic violence. We are here to stop domestic violence. Tuli wano siramwe nkano. I respect my husband a lot because mwagala nnyo. And he respects me a lot. Ntegeeza ki? It is a tit for tat. Mpankuwe. Njagala nkwagale. Lwaki njagala tanjagala? Lwaki mwesiba mu bufumbo gye batabaagala? Muli mu bufumbo babakuba because tebabaagalayo naye temuvaayo mbu omusajja nnaamugjawa. It is okay for you to know your worth. Ontudde olw'abaana baana ki? Ate olwo gwe nga gwe lwaki weerabira? Exactly. It's very important to care about your mental health, your mental sanity. So we were saying tetugenda tuula lw'abaana. Abakyala ennaku zino tukola tusobola olabirira abaana baffe. Omukyala asobola okutwala omwana mu ssomero eri obukadde 10 ennaku zino nga yazisasula. Kitegeeza tetugenda kubatuula mbu tuzitabirira abaana tukeera ne tukola. Abakazi lwaki mutudde olw'abaana temwagala kukola? Mwagala mubeeraawo, you're so vulnerable to yourselves. Everything, I am a woman. Of late, we hustle like men. Abakyala ennaku zino tukola nga basajja. Kati gwe bw'ona oyagala otuule, omusajja aleeta ettooke, aleeta ennyama, naye waliwo lwe bigaana. Waanaakomawo nga bigaanye gwe omusabe nti ffe bunaku tulya mukene ajja kukuba. Kubanga mutuufu tomanyi ki kyayitamu eyo. Bahajati babeera eyo ne bambala jalabibu. Bahajati ne bambala jalabibu ne babeera nga jalabibu ajambalidde emyezi 8. Yayulika tafunye yayidi mbi nzibu akaswayiri munda kwegamba nga kagegera. Then oyagalera omusajja akuyisenga rape we wamuyisa. Nzaso okwetwala musalu nensasula akakadde nga kange. Nenkomawo omusajja nangamba baby olabise bulungi nnyo. Enkyajja kwagala mpaako obumeka. Ajja kumpa 2 ku nsonga manyi akakadde nkasobola. Sooka oweesobole. Teweesobola naye ate oyagala bakusobole. Gwe nga gwe weesobodde kyenkana ki? It should start with you. Tweyagale. Bamama tweyagale. Batata tweyagale. It is very important okweyagala. It's domestic violence. Ennaku z'omwezi 4 Saturday no. Tugenda kubeera ku Theatre La Bonita era nga we tuli olwaleero. Okuyingira emitwalo 3, emitwalo 5 n'emmeeza ya kakadde. Tugenda keerako kubanga tugenda tambula red carpet. Tugenda kunyumira red carpet. Red carpet size eza bulijjo tusuubire movie premiere y'aba Nigeria zino zetulaba. Nti ngenda gikola nga tewali yagikoze. Kubanga ne uyo ne Zubede yandigikoze ngenda musooka. Kati n'olw'ensonga eyo ngenda kukola ki? Nchimaye yejja nayo jja kuba yakabi nnyo. Naye movie premieres usually our industry nga faba movie tetwe supporting tetu feeling anti no tuli bakabi. Atenge kyaddala tuli bakabi. Look at all those other countries. Abazanyi ba movies bakabi. Naye ffe waneno seba abazanyi ba movies tetuli bakabi. Tebatubalamu makulu. It is going to start nti abazanyi ba movie omusanga bulungi nnyo. Ngenda kuwanika film industry. I am going to put it up there until webawulira nti movie premiere nga ddala movie premiere. Si bino bye mujja nga mwambadde wavudde eri mu owino nga bwe wasiibye bwoze. Tujje nga tunyumye tuwe red carpet. Tugenda tandika okutambula red carpet sawa 8. Tunyume. Era movie eno nkimanyi kati buli omu ali eyo agamba talina na bye yakoze. Come and witness my art. Come and see my art, the work of my hands. I work for the Lord and Lord has blessed me. Nze sikolera muntu nkolera Katonda kubanga yakimala. If you think I am working for you, no. I am working for the Lord because the Lord has blessed the work of my hands. And I am so humbled Katonda tangiye. Katonda abadde mulungi gyendi. Buli kye naloota akindeetedde. Naloota omusajja omulungi n'amumpa. Nendoota byendi n'abimpa. Kati nendoota London nayo nengenda. Kati mbufunze sikola ntya. Sibanja manjange ennaku z'omwezi 4 mujje mu bungi tugobe n'abantu inshallah. They will follow. Bad Black yabagambye nti mujje because sometimes abantu babelieving anyo by seeing.
waliwo ekintu kyotalina kuba siri muyimbi nti ngenda kugamba nze Chameleone nze gondi kuba kati enyimba ezaabwe ziri kuki already gyeziri eyo naye kakati nze guno omuzannyo ngenda tandika nti ogunnyonnyola timunanga nti domestic violence twazannya ne tukola bwe tuti kati yes si byangu ebyokufuna sponsorship eyo naye abanzikiririza film production ate nga be bamu be ba charity organization njagala okumanya abaana bano oba abakyala b'oyambako bagenda kubeera mu movie. Okay, Aswage Film Production, sibe bamu na Aswage Charity Organization. Aswage, like abakulira Aswage Charity Organization balala. Because it's an organization. Kati film ate abagikulira sebasa kubanga bibazanya film. So kati baneno abazanya film nabo balala. Era kyovula babasinga abazanya ndo rakwati bali otemu bamanyi. They are random people that we go because we get to post. I have a team that gets to post. Ne posting ati tunonya abantu abwe bati so ne tubafuna ne tubayitamuko ne tugamba naso okubanga era buli ali mu domestic violence tasobola kuzanya na jaye ekintu naye ate bo basobola tuwayo clips era olunaku lwe tujja suubira okulabayo clips ez'enjawulo ez'abantu abayise mu domestic violence nga naye tebali mu movie kuba si buli ayise mu domestic violence nti asobola okuzanya ate nze nyinza okuba sikiyitanga naye nga ate nsobola okukipotrenga bulungi okusinga akiyiseemu era nga abantu okuyingira eya Swage Film Production naye nga aba filmmakers abasinga bagikansolinze bagambe kino tukisazaamu temukikkiriza kuba yabaddeko okwewa admission $2,000 ne bagambe ekyo tekikkirizibwa mu movie industry okuba nti abaana bwe baba bayingira basasula ssente wagirabyeko nga bagikansolinze. Okay, njagala okyogereko. Okay, neyanzege. Okusokera ddala nze ng'omuntu sapostinga gundi eyo. I think temwina we mwagirabye ku pages zange. It was done by one of my team, true, but then when they posted it, they did not ask me. Era nabaninya. Naye ekirala. Era abantu bangi nnyo abajja mu inbox yange nga baagala joining Aswage. Naye Aswage eno, it's a charity organization. Nakitandise nga ngamba tennafuna ba funders. Ate teri n'abantu ababa training nawo tulina okubasasula kubanga nabo bennyini tewali yajja kujja gavumenti no munange nzuno they will need transport, they will need some facilitation. That is why ndowooza yo oli eyagikola yalabanga the 20,000 is okay for someone to pay. However, on the 4th of November ku Saturday no I am going to clarify that thing nga njogera. So buli ayagala okujja mu Aswage Charity Organization, Aswage Film Production ajenga nya nja kyogerako era nja kirambulula bulungi. Executive captions bakomezaawo Zubeda Byantalo mu muzannyo namukwakula The Resentment battle wakati w'abaana abannayuganda abaffe n'omunigeria Ken Erics Ugo. Zubeda njakukuba. Don't push me to the wall or you will see the other. Zubeda tontakura. Mujje mwenna nga tuwagira abazannyi baffe Zubeda Byantalo, Kaima Shafik, Phoebe K, Stella Nante, Jaja Bruce, Sunny K, Faye Tusha, Stickman Musudan, Yasin Kasauli, Shanita Muwonge, Whitney Nancha, Sharon Nsimenta, Ibrahim Babadi, Mildred, Grace, Naluja Hanifa ne Irene Mugabe ku Serena nga 18 November 2023 Victoria Hall okuyingira $10,000 emmeeza $3,000,000 emiryango gigulwawo ku ssaawa 4 ez'okumakya biwagiddwa UCC Codebase Entertainment Dembe Distributors Radio 4 UNCC NCF Mimi's Glamour Palace ECOP Enakazibwa Effects Design Sphere Rashida Veils and Makeup Spark TV Mwenya Dental Clinic Mengo Blood Bank UWEC Grow Project Sula Motors Randa Air